Yes, omulungi onakwaniza ku Faad TVUG ennungi mukwano kyano ejja okutusangako ebinyuma byokka nyingiddewo n'ennyumba ya Ahmed Lubowa, ennyumba ya Danaba, ennyumba ya Florence Nampi Gyemanyanga, naye muzannyi wa Aromatic Entertainment mwagirabye ne mulaba obulungi bwayo. Wabula olunaku olwaleero nyingiddewo n'eya Ahmed Lubowa, wabula nga sinaba kweyongera mu maaso ngenda kusaba mukwano obeera oli mupya osubscribinge ku channel yaffe eno ennungi eya Faad TVUG n'okusaba okweyongera okugigoberera kubanga ojja kuba ofuna birungi byokka wano ku Faad TVUG mukwano obeera oli mupya ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno ennungi Faad TVUG mukwano gwonna. Ahmed Lubowa ne muzannyi wa Aromatic Entertainment era ye CEO wa Aromatic Entertainment. Musajja mukulu ennyumba naye gy'alina bambi si ya muzannyo, nyumba ya mutawana nnyo, nyumba ya tabu nnyo ekitagambika. Jjukira ya Florence Nampi nagibalazira mwagirabye. Wabula kinyagala mbalage ya musajja mukulu Ahmed Lubowa nga ogirengera mu kifaananyi mukwano. Nga mukwano nyumba ya tabu nnyo nayo. Kikulu ne CEO wa Aromatic Entertainment mukulu wa Aromatic Entertainment. Mukwano gwe nango oli mupya subscribe to this channel, subscribe mukwano. Ahmed Lubowa amanya gaddala kusomuyita Ahmed Lubowa nga agakozesa nga azanya filimu ze ye Ahmed Lubowa. Ennyumba ye nga bw'ogirengera iyi nyumba ye mukwano ya tabu ate eno nkambwe nnyo ekitagambika. Jjukira omuntu nga yesi wa Aromatic Entertainment tolina kusuubira kubanga alina akayumba akatono. Ono asigira ddala banne abalala kuba ye mukulu. Eyo ono ya tabu nnyo nga bw'ogirengera mu kifaananyi. Iyi mu nyumba eyo bamuyita Ahmed Lubowa ye CEO wa Aromatic Entertainment. Ennyumba ye nesangibwa mu bitundu by'emikono obukute Jinja Road, bitundu by'emikono. Yes, ennyumba ye Manyanga gyesangibwa musonyi mu katono awo olw'okugamba emmotoka mu kifo ky'ennyumba. Ennyumba ya Ahmed Lubowa esangibwa Mukono ku Jinja Road. Musajja mukulu bambi naye yeekoleddewo era ye musajja yeekoleddewo kuba kati essaawa eno CEO wa Aromatic Entertainment kibiina kisinga okuzannya firimu mu Uganda wano bamuyita Ahmed Lubowa. Jjukira ono nga tannaba kutandikawo kibiina ekya Aromatic Entertainment yatandikira mu kibiina ekya Zubairi Family. Gyeyava n'alyoka akolawo ekiki ne baawukana n'alyoka akolawo ekiki kino ekya Aromatic ekifuuse akati mu ggwanga lya Uganda mu kuzannya firimu. Munaye ennyumba ye ndowooza ogirengera. Ennyumba eyo ndowooza ogirengera. Bagamba ennyumba eyo erimu ebisenge 20. Ennyumba ya Ahmed Lubowa erimu ebisenge 20. Kakasa abasajja bazimba erimu ebisenge 20 bibiri mu nyumba eyo. Tekaba kayumba ennyumba kateera nga erimu ebisenge 20. Eba nyumba nnene nnyo, ebanga mansioni. Bannange kikambwe nnyo. Olidde ennyumba gyegambye ennyumba erimu ebisenge 20. Ennyumba ya Ahmed Lubowa erimu ebisenge 20. Kakasa abasajja bazimba. Abasajja balina ssente gwejokabira obwavu. Abasajja baba bakuŋŋaanya ssente eri baba tebalina nnaku yonna gyebakaaba. Bagamba ennyumba eno erimu amadiro 10. Bwerimu amadiro 10, kakasa amadiro 10 ebisenge 20. Amadiro gali 10. Amadiro gali 10 mu nyumba ya Ahmed Lubowa CEO wa Aromatic Entertainment. N'abagambye nja kuba tusangako amayumba g'abaselebrity bano naddala abazanyira mu Aromatic Entertainment. Jakuba nzibatuusaako ennyumba zaabwe. Eya Florence Nampi nagibalaze mwagirabye. Kati nzi ku ya Ahmed Lubowa mukwano ogirengera mu kifaananyi. Ennyumba ya Ahmed Lubowa bali tagimanyi gwe wenna. Wabula ngenda kusaba obeera oli mupya subscribe to this channel Faad TVUG. Ogenda kusaba mukwano osubscribinge ku channel yaffe eno ennungi eya Faad TVUG. Ogenda bugenzi ku YouTube n'otekamu Faad TVUG mukwano obeera oli mupya nga tunaba kusubscribinga n'osobola okufuba okulaba nga tosubwa nyumba yonna bataddeyo bamawulire gonna ge twataddeyo ku channel yaffe nga togasubwa oba ofuna notification ekulaga nti katutaddeyo vidiyo empya. Otasubwa vidiyo zaffe zino empya. Ndiko Ahmed Lubowa ono ennyumba baba gy'alina nayo yamutawaana nnyo ekitagambika mukwano. Oganga ku nnyumba ngerimu ebisenge 20, amadiro 10. Bagamba obugazzi bwa compound ye bwagala bwenkanakana ekisaawe
ky'omupiira obugazi bwa compound ye obugazi bw'oluggya lwe baagala kunkana kisaawe kya mupiira. Kisaawe ky'omupiira okimanyi kiba kigazi nnyo ekitagambika. Just luggya ennyumba ye weeri just luggya kisinga tugaseeko ennyumba nga tegattibwako wabula oluggya lwokka lwagala kunkanankana kisaawe kya mupiira. Kakasa abasajja bazimba ate abasajja balina sente kujjukabira ennaku babala musimbi. Omusajja mukulu ono bambi engeri yatandikamu okuzannya ngambi yazanyikira Muzibairi family ne baawukana naye nga bambi embeera teyali nnungi nnyo bano ne bafunamu obutakkaanya era ne baawukana. Kati mu kwawukana ye n'akola ekibiina kye ekya Almatic Entertainment naye baaba engeri gy'atambuzamu ekiti bannaye yamutawaana nnyo kuba kati ekibiina kikula buli sipiidi kikula kugamba lunaku kikula ekibiina ki kikula ekitagambika kikula nga gyenkomereza. Era ennyumba ye mukuwaano ennyumba ye mugirabye ennyumba ya tabu nnyo bagamba erimu ebinaabiro bitaano ebyomunyumba ebinaabiro bitaano nga bwegyengira mu kifaananyi ezo. Omwana yazimba amaka Ahmed Lubowa naye yazimba amaka baaba yazimba amaka mugalengera yazimba amaka ekitagambika. Ahmed Lubowa osobola okumuyita Medi Lubowa ye mukulu wa Almatic Entertainment yagikulira. Ennyumba ye mukwano nga bwogengerawo mu kifaananyi ye nyumba ya Ahmed Lubowa ya tabu ya mutawaana nnyo nga gyenkomeza ya tabu nnyo mukwano ya mutabu. Alina basinga bangi, alina abaselebrity basinga, alina abayimbi basinga okubanga naye yazimba dda ennyumba ate nga si nyumba wabula ennyumba ey'omutawaana n'oso girengera engeri gye bagizimbamu ku kashedi eriko obumuli ebbali. Kugamba bannange simanyi nakyakwogera kuba ennyumba nange ensusseeko nyumba nnene nnyo nga gyenkomereza ebisenge 20 okuba mu nnyumba emu kimanyi ebisenge 20 amadiiro 10 ebinaabiro b'ebiyigo 5 nyumba ya mutawaana nnyo mukwano tusobola kuddawo n'ogamba nti akayumba ennyumba atono nyumba nnene nnyo ennyumba tezimbika eri omuntu ng'afuna sente bwanana nga ennyumba yamulema okuzimba ate nga sente afuna. Ennyumba ya Ahmed Lubowa mugirabye mutuusa mukakasiza nti abaana bazimba zinja kubamba tusangako wano ennyumba z'abaselebrity bano abazanyira mu Almatic Entertainment. Ennyumba zaabwe zonna nja kuba nzibatuusako gwe kyolina okukola kusigala nga weekumidde ku Fahad TV UG oyongere okugigoberera osubscribinge ojja kuba tosubwa vidiyo endala nakasitona subscribing ojja kuba ofuna ka notification akakulaga nti tutaddeyo vidiyo empya. Ojja kuba tosubwa vidiyo enaaba etiribwayo ojja kuba tosobola gisubwa kasobera nga osubscribinze ku channel yaffe ya Fahad TV UG ate nosigala nga ogigoberera ate si kubukabuka ate n'ogende walala nedda gwolina kusigala nga ogigoberera naye bwona bukabuka tojja kusubwa bubukabuka bojja kusubwa naye kasita tobukabuka oba tojja kusubwa kasita osubscribinga ku channel yaffe eno. Nina kusaba mukwano osharinge vidiyo eno ate ogikomentingeko. Ennyumba ya Ahmed Lubowa mugyayo munnaye nyumba ya tabu nnyo nyumba ya mutawaana nyumba gambye esangibwa mu bitundu by'emukono gye yagizimba ennyumba ye ewali amatwala gago nga ogalengera amatwale ge ennyumba eyo baba ya tabu mama abaana bazimba teri kujaajamya sente bagamba teeka sente bubula bakanyuza. Ahmed Lubowa mala bwe yateeka sente yaziteeka waalaba ennyumba ye yugagadde abatamanyi ennyumba ya Ahmed Lubowa ye ennyumba ye abadde tagimanyi ennyumba ya Ahmed Lubowa yeyo ennyumba ye mukwano gwena omuwagizi wa Almatic Entertainment ennyumba ya Ahmed Lubowa abadde tagimanyi mukwano yeyo. Nda kusaba osubscribing ku channel yaffe eno okomentinga ku vidiyo eno olime kusubwa kitu kyonna kasito subscribing ojja kuba tolina kyosubwa. Ennyumba ya Ahmed Lubowa mugyayo mukwano abadde tagimanyi mu kifaananyi nga bwegirengera Fahad TV UG eri mbadde ku nyumba ya Ahmed Lubowa temusubwa eyaddana n'abatanzi nja kuba ngibatuusaako. Kyolina okukola kusigala wanga weekumidde ku Fahad TV UG tojja kusubwa kintu kyonna kinaba kiteerebbwayo ekikwatagana ku
ennyumba zino zinatandise okulabika nga mbategeezaako ez'abazannyi ba Almatic Entertainment kusaanye ba celebrity abalala bonna mweraba.